twamugamba nga Bakalu bayambala ovulo n'agaana okwambala ovulo. Alabye obudde buzibye yatungisizza omuwalume gw'ovulo asibirako okukola ne Bakalu batetenkanyiza akalulu bambi. Abaana olaba osibira kola ku ovulo. Ati waliwo abantu abajja twogeza ebyama bye tubadde tusirikidde nga ate twabagamba bakole ki betereze. Leero kaadi y'abakyala wano emukono mwebale nnyo mwebalire ddala. Kaadi y'abakyala wano emukono yamala ne weeks 2 ng'ekibiina tekigigaba nga kisirise. Abakyala ne babayita, omukyala ne bamubuuza ti naye yogera mazima wano ku lupapula wawandiika nti wasoma Namagunga naye ate ebbaluwa z'oleese ziraga nti wasoma Kittanti. Kyekituufu wasomawa ng'omukyala amatama ki Ntengo. Ate wano ogamba nti oli looya. Tukebedde ku lukalala lwa bannamateeka mu Uganda toliiko. Munnange obwalooya wasomawa ng'amatama ki Ntengo. Munnange wano owandiise nti oli wa myaka 39 ate endagamuntu eraga nti oli wa myaka 43. Ye kituufu gwani? Endagamuntu eraga nti gwo Azulu Hanifa Hussein. Ate eno emukono bakuyita Nabukeera. Ate wano walayira ekirayiro kya gavumenti bagiyita affidavit. Ng'olayira bwoti nti mundayira mu linnya lya Katonda nze Azulu Hanifa Hussein okuva olwaleero matandika okumpita Nabukeera. Kati nga mbuuza nti kakati ekituufu oli muzzukulu wa Nsamba oba oli muzaana wa Kabaka? Nga byonna nga amatama ki? Kakati omulundi guli twayitawo kubanga twali tetuli ku kamera tewaliwo yafaayo. Omulundi guli twakola ki? Naye kati omulundi guno naga nti ojja tuleetera ebiki ebizibu. Nze mu kamyufu k'ekibiina be navuganya nabo bonna webale nnyo. Mu kamyufu k'ekibiina be navuganya nabo bonna bakkiriza nti mbawangudde. Era bonna kuliko mwami Katete, kuliko mwami Mulindwa, kuliko mwami Lugoloobi, bonna badda mabega wange. Naye abantu besavuganya nabo mu kamyufu abataasaba na kifo kino ate be baneesimbyeko nga baki nga ba independent. Omu yasaba bwa chairman bwa 5 Ssenyonga Muyanja n'amukola ki n'amuwangula. Omulala yasaba kifo ky'abakyala ekya district omukyala gwe bayita Maniyo Dravira n'amuwangula. Ffe mweni UP omuntu we batamuwa kaadi tetumuswaza kubabuulira nti oyo twamumidde kaadi kino lwa nsonga tulowooza nti ebizibu ebimu ebimisa abantu kaadi bayinza okuddayo ne babitereeza. Kakati nga tuwa omuntu omukisa nti leero bw'oba tofunye kaadi genda otereeze kino ekitaatereera omulundi ogujja okole ki okomewo. Naye bannaffe bwe basazeewo okujja batuvuganye bajja kutuleetera omutima omuzibu naffe twogere ensonga ez'abamisa ki kaadi. Naye ng'abamu babama kaadi basabo ne banyabo lwa nsonga za bwesimbu. Abantu abamu mubalabira wano naye Kyagulanyi alina tooki alaba abantu abamu abasekaseka emisana n'ekibiina naye nga mazima munda baatulyamu olukwe. Mu palamenti eyo gyebale nnyo banange bajja kubasa eŋŋombe. Abatali bemukono omanyi baagala nnyo omubaka wammwe. Sijja gamba nti babasinga kuba mmwe munnonda naye kale bo banjagalamu n'ebyensuso. Kyembadde njagala obagamba ti omukyala oyo sipiika yatuuka mu palamenti n'abaako abantu abamu baakema. Era abo abadde asala nabo ekwenyu. Era amujjukira yatuuka ekiseera ng'ali ekkololo mu kuwangula Kadaaga n'agamba nti nze ndi aseti kubanga gavumenti ngireetedde ab'opposition baki bangi. Yatuuka n'okugamba nti ababaka 10 basaze eddiiro. Twabalako Lwanga ne tubala Kagabo ne tubalanga 4 ne tugamba abalala 7 be baani. Naye kye twalabirako olaba ow'emukono ng'agaba essowaani mmera mayini ogenda okulaba nga n'ow'ejindiza agaba
n'owegindi noga nti bazisuubula wezifaanana. Bwe batandika okugaba tenti bonna bagaba tenti ezikola ki? Singa olaba owennakifuma tenti ze yali agaba n'ozigerageranya n'omukyala ze yali agaba wano ojja ziraba nga zikola ki? Nga zifaanagana. Ffenna abali munda tuba tumanyi nti ezo tenti zavuddewa? Zavudde wali. Kati waliwo abantu abajja otwogeza ebyama bye tubadde tusirikidde ng'ate twabagamba bakole ki? Beetereze. Leero kaadi y'abakyala wano emukono. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kaadi y'abakyala wano emukono yamala ne weeks 2 ng'ekibiina tekigigaba nga kisirise. Abakyala ne babayita, omukyala ne bamubuuza ti naye yogera mazima. Wano ku lupapula wawandiika nti wasoma Namagunga, naye ate ebbaluwa z'oleese ziraga nti wasoma Kittante. Kye kituufu wasoma wa? Ng'omukyala amatama ki? Ntengo. Ate wano ogamba nti oli looya. Tukebedde ku lukalala lwa bannamateeka mu Uganda toliiko. Munnange obwa looya wasoma wa? Ng'amatama ki? Ntengo. Munnange wano owandiise nti oli wa myaka 39 ate endagamuntu eraga nti oli wa myaka 43. Ye kituufu gwani? Endagamuntu eraga nti gwo Azulu Hanifa Hussein, ate eno emukono bakuyita Nabukeera. Ate wano walayira ekirayiro kya gavumenti bagiyita affidavit, ng'olayira bwoti nti ndayira mu linnya lya Katonda nze Azulu Hanifa Hussein. Okuva olwaleero matandika okumpita Nabukeera. Kati nga mbuuza nti kakati ekituufu oli muzzukulu wa Nsamba oba oli muzaana wa Kabaka? Nga byonna nga amatama ki? Kakati omulundi guli twayitawo kubanga twali tetuli ku kamera, tewaliwo yafaayo. Omulundi guli twakola ki? Naye kati omulundi guno yaga nti ojja tuleetera ebiki? Ebizibu. Omanyi waliwo omusajja omu yali alina faamu kwakola, najja abba enkoko 5. Yabba enkoko mmeka? 5. Kakati omu ku bakozi n'amulaba nti oyo yabbye enkoko mmeka? Naye n'atamuloopa n'asirika. Bwe wayita ebbanga omusajja oyo yali ataddeawo emitwalo gye 10, oli n'agijjawo n'agikuba mu nsawo. Namugamba gundi mpa sente zange, namugamba nti enkoko. Ono n'asirika n'atunula ku ttaka. Bwe baatuukanga ogenda okukola namugamba gundi genda okimu amazzi bwomu. Namugamba ssebo lwaki nga kimu obwomu? Namugamba enkoko. Ngono ogenda okulaba atunula wa? Buli kimu, buli kyabangawo ng'oli ajja kuwona buli kyalina, naye ng'ono bw'aba akuba endulu ng'amuddamu nti ki? Nti enkoko. Ogenda okulaba ng'ono atunula wa? Wansi. N'olwekyo bassebo ne banyabo, waliwo abantu abalaba omubaka waffe ne bamulabako ebigambo by'enkoko. Buli we bagiranga bamuga nti owaye naye enkoko ngaga. Kakati ne tugamba ku luno ekibiina ne kigamba nti nedda gundi tereeza eby'enkoko kubanga kati otandise fuuka mukozi w'abali. Era nze lwakubanza sikola bya bufuzi bya ttima obulamu bwange. Nze sikola bya bufuzi bya kujjayo muntu. Nzije eno obuyinza mwe mubukola ki? Singa nkola ebyobufuzi ebyettima, singa oyo omukyala twamugjeyo dda mu lwokano, twali mugjeyo lwa nsonga ezo zennyini zenjogedde ez'ebituli mu mpapula ze. Naye era twali mugjeyo olwo n'omuwala abadde wano eyamusayiningira, ye yamusayiningira nga nominata, ate kati yamuvuddeko. Abantu bangi babasazizzaamu olwabo abaproposinga amanya gaabwe okubeegaana. Naye nze sikola bya bufuzi bwe bityo. Njagala omuntu akomewo gye muli. Nze sinze enkuba akaki, njagala musigaze obuki? Obuyinza. Naye kyenjagala alekeraawo ogenda nga neeyogezayogezaako kuba nja kwogera ebintu bye bingi. Mbadde musaba ekintu kimu atereeze biki? Bintu bye addeyo ewa pulezidenti yeerongoose mu kibiina. Ajja kutereera akyali muto, oba alina emyaka 39 oba 43 atereezaawo, oba yasoma Namagunga oba Kittante atereezaawo. Alekeraawo okubeera n'ebiwandiiko ebyogera amannya amalala.
mumanyi kutaba muganda si kikulu wano tulinawo twine tebamuwadde kaadi ne amaniyo naye muzaana wa kabaka naye bw'oba gwe amaniyo gamba nze ani bw'oba gwe Sewungu gamba nze ani nali ekizibu kwe kugamba nti nze nabukeera ate nga walayira affidaviti ate n'oyagala ogambe nti ffe abaganda ba wano so nze mbadde ngamba ebyo tubiveemu tugende mu kalulu erimwe bakama baffe mulondeko kubanga lwaki mulina okulonda ekisoose mbabuulidde ensonga y'ekibiina nti ekibiina kyetaaga okuba ne bamemba ba paalamenti abangi lwa nsonga bbiri pulezidenti waffe bwe banaaba bamulangiridde ku buwanguzi ng'ate bateekeddwa omulangirira bwe baba bagenda kusala mazima yeetaagayo abasajja n'abakazi eŋwaŋuli abanamukwatirako gavumenti mu abantu b'NUP mbasaasira ate oluusi nembesiimisa nze nina emyaka 55 nze omanyi sikweka myaka njikubawo bwe nti gwe naali girimbye mwami bakireke nasoma naye kakati ne gwe njagala okulimba oba ngambe nti ndi wa 53 ntoleka eja covid naye ate era enjawulo ntono si ntono nze sobola kulimba myaka kuba nina accountability ku buli mwaka gwe mmaze mu nsi ekyokubiri nsula wano mukono we nazaalirwa abantu bonna bakola ki bammanyi ku myaka 55 gye nnina NUP nze omu ku bakadde baayo naye ate mu NRM muwoozi ku myaka 52 ye muvubuka abantu abenkananga nze mu NUP tetuwera wadde 10 mu paalamenti waliwo kye bayita institutional memory nalabanga omugenzi Cecilia Ogwalunga tannafa bwe yasitukanga okwogera nga ne bwoba toyagala muwa kwogera ng'olina omuwa kubanga yasitukanga n'agamba nti bwe twali wano mu Gw'ekinana twagamba tutya nga mu paalamenti buli omu amagamaga nti oba twagamba tebanganga so abaana ba NUP abajja abato beetaagako abantu abakulu ab'okubalera olaba ne bwoba ogenda kwanjula oteekamu omukulu wakiri bali bakubuuza nti ozeeyo n'obukadde obubiri obundage oli gundi bakimubuuza nti oleseyo obukadde obubiri neyeegwa mu nsawo n'atandika okubala ssente nekye baali bamubuuza nti ozze okwanjula ozeeyo ne ku muntu omukulu tiimu ya NUP mu paalamenti esaanako bafanda abaduumira tetuli bangi waliyo nze bw'otuuka ku Muwanga Kivumbi nga tuweddeyo so Kyagulanyi yakoze bw'ati emukono ng'era omuntu ategeka ttiimu ye empanguzi nti bannange ku bakulu tulekewo Nambooze ku bakulu abaddirira tuteekewo mulima maki ti Nambooze watali mulima mayuni yakola ki mu bavubuka nti abavubuka tubagambye nti NUP yabaki katuleete Maseruka omwana omuteeyi akava Makerere tumuwe ekifo kino Senyonga Muyanja tukuwongezaayo genda ku district kubanga Muyanja yali ayagala bwemupi ne bamugamba Muyanja tukwegayiridde genda ku bwakyamaani bwa 5 tuleeteyo omuvubuka naye tumuwe ekifo abavubuka baleme gamba nti tubaagalako okutuwagira buki awo abavubuka ne babawa ani Maseruka ne bagamba bannange twagala abantu bangi bave mu NRM batukole ki batwegatteko kyenva mulaba nti omulundi guli bakaluba bamuwaki tiketi ne bagamba amani ono avudde mu NRM naye ate mukazi alaze obuki obumalirivu olaba Museveni bwatwala abafa abawalwa minisita naffe bwe tutwala owuwa omunene ne tumuwa obwaki obwemupi oyo n'akiikirira abantu abali mu NRM abakyesibiddeyo nga balowooza nti bwe banajja tetujja kubakola ki kubaaniriza awo ne tuvaawo abo si bana ne bagamba nti naye tuteekwa n'okulaga ku maanyi g'abaki g'abantu ng'abantu ennakifuma bakutte wansi ne waggulu bagamba nti oba kiba kibe ffe twagala ani Sulayimaani ekibiina ne kigamba olw'amaanyi g'abantu agasukkiridde ate n'olw'abasiraamu okwongera okubalaga nti nno mu kibiina kya NUP bantu abaagalwa
Sulaimani Kiwanuka jangu wano beba MP batano erencha ngenda kusiba Nakifuma kubanga atenze banonda nze kulembera bannange eno yonna mu mukono gye bayita guleta ki mukono nina oluwalo ekibiina kyangamba oba njagala oba tukusaagala nina okumakinga sure nti ababaka zonna nezingiza ekibuga ekyo ate nina omuvunaanyizibwa okulaba ng'ababaka ba palamenti abo 15 ekitone nnyo wakiri mpangulako 13 naye nga lwaki 15 bonna tebavaayo ono Lugolobye yabba amabaati ekayunga yananema okuzzaamu abaayo amaki nalabye omusajja omu mbadde simanyi nti yeesimba nawo namulabye mu TikTok ng'ayomba namboze ne bamugamba bajja kumundeetera ebukoma nsimbi ansuule nze nombadde siteekangako genda bwe buvunaanyizibwa bwe tulina kakati gwe bw'oba okuba akalulu emukono kakube ng'olowooza bw'oti twali yagamba najja bwe namutuuza okumpi sitaani n'amukema sitaani bw'amukema n'asaba ekifo ekyange yafuna obululu omutwalo gumu mu 2000 nze nenfuna 38 naye era tawulira ayagala era muddemu naye omusajja buli kifo kye nalina mu DP yakitwala olwaleero ye chairman wa DP mu Mukono district ye vice president wa DP mu Buganda naye mu Mukono DP terinamu wadde ka toilet keyita office n'abantu abeesimbirawo ku kadi ya DP tewakyakola ki kati ate bwe naddamu NUP kati ate NUP tugizimbye nenkwata ennyumba yange eri kubanga mu opposition ne bw'oba no ssente obulwa gwopangisaako ekizimbo semuki office nenkwata ennyumba yange mugimanyi nenteekamu office ze NUP awatali kusasula ekibiina nakyo kizimbiraawo nenegayirira mwami Bakireke nakkiriza netugulawo awaka waffe netulereramu abaana bano bonna abeesimbyewo ku kaadi yaki ya NUP osobola okuba tomanyi nti omuntu bw'awangula akalulu ekkoome nga kansala w'ekkoome alina okujja emukono bamulangirire bamalawo ennaku 5 baba balyawa baba banaabawa bw'ayagala ebbaluwa agitayipingirawa obwo bwe buvunaanyizibwa bwe neetikka mulaba pulezidenti nga bwe yazze ti pulezidenti twamugamba nga Bakalu bayambala ovulo n'agaana okwambala ovulo alabye obudde buzibye yatungisizza omuwalume gw'ovulo asibirako okukola ne Bakalu batetenkanyiza akalulu bambi aana olaba osibira kola ku ovulo kaneeyogereremu ebyokusaaga omusajja ali Kampala agenda agamba mbu saala izitolo saala izitolo konze nti bakireke ezihandisaamu bakireke ezihandisaamu basaba ne banyabo akawungezi kaleero zize okubabulira nti nga bannayuganda tulina emirimu ebiri egy'okukola omulimu ogusooka kwe kujja Museveni entebe mu ntebe tutuuzeeyo Kyagulanyi Center mu Mitembo basabo ne banyabo tetwagala mugwemu maanyi omulimu ogwo tugusobola omulimu ogwo tugukola ki tugusobola President Idi Amin abakubi b'ebikonde bamutuukirira abagamba lwaki temuleeta ku gold medal n'abagamba ne bamugamba mukama wange abazungu basaliriza buli we tukuba ebikonde batuwa points ntono kyeyava abagamba nti nedda bw'omanya nti liifu siwwo tokuba bikonde bya pointi okuba knockout olinaagwa ku ttaka n'olyoka olaba ate liifu bwakola ki bwasaliriza tugenda ne tuwangula akalulu wano emukono nga mu register mulimu abantu 10,000 naye ne mulonda abantu 400 nekitegeeza nti na buli obusigaddeyo bwalibadde bwaki bwaffe katwagala tuteekewo enkola buli muntu yenna ali mu register ku luno alonde twagala mubale amaka 10,000 mayumba ki 10 23 10 bamulonda amaka 10 mulonde kasinga obukadde ku mmwe yagenda okusigala n'abaana oyo akeera n'agenda n'alonda n'akomawo awaka n'alabirira abaana mu mayumba gano 10 bano abali mayumba 9 ne mugenda
ne mulonda ate ne musiibayo twagala ng'omuntu ogenda ne chapati yo n'amazzi abasajja be twagala okujjako bamala musika emyaka 5 ffe tukusaba kubeera ku polling station olunaku lutya basabo ne banyabo mu nnaku zino mu mayumba 10 buli omu akubire munne kasimu gy'oli akalulu kategese omwana wo mukyala wo buli gwosuza mu nyumba olaba twatuuse n'ogamba mu abawala abasajja temuwulira banange mu abawala mu nnaku zino omusajja atawagira Kyagulanyi apana kombya apana kombya apana kombya omukadda omunafu akwasiza kuki apana kombya kagambe munno mukyala gamba munno akuliranye nti apana kombya n'olwekyo basabo ne banyabo buli omu akyekinge ku munne etteeka ligamba lino etteeka lye mbasomera lyetteeka namba 11 akawaayiro akokuna mu mateeka agafuga okulonda kwa pulezidenti ligamba bwe liti nti omuntu yenna bw'anaamalanga okkuba akalulu akkirizibwa okusigala ku polling station ng'atudde oba ng'ayimiridde mu bbanga eritaka wansi wa mita 2 okuva wali box omukubirwa akalulu mukitegedde etteeka namba 14 akawaayiro akokuna ligamba nti bw'okuba akalulu okkirizibwa okusigala wakubidde akalulu mu bbanga lya mita 2 okuva awali box katugambe nti awali mwami Masanso we wali box opima mita 2 okuva awali Masanso mu mita 2 okkirizibwa okuyimirirawo mu mita 2 okkirizibwa okuyimirirawo mu mita 2 okkirizibwa okuyimirirawo mu mita 2 okkirizibwa okola ki okuyimirirawo eryo tteeka n'olwekyo ono omwami byabakama eyabagambye mubajja bakwatanga ensenene olw'okubeera ku polling station musajja oyo byabakama bw'aba teyeewugulaza yabba ebibuuzo kitegeeza tamanyi maki etteeka libakkiriza osigala mu mita 20 era bw'obeera mu mita 2 oba tolina musango ate muwulire na kino etteeka likukkiriza okubeera ku polling station ebbanga lyonna ly'omala nga tonnalonda n'olwekyo twagala kubasaba mwe aba-NUP ab'enkyukakyuka buli omu ku mmwe atuuke ku polling station ku ssaawa emu ey'okumakya kati katugambe nti abalondera wano ku mateneti muli abantu 8 singa abantu 6 batuuka mu layini ku ssaawa emu ey'okumakya alondesa n'atandika okukola ki okulondesa ku ssaawa 4 aba yakalondesaako nga 8 ku ssaawa 5 aba yakalondesaako nga 15 wazinawerere 10 ng'abantu 8 mukyali mu layini mukitegedde nti buli bbanga ly'omala mu layini nga tonnalonda tewali asobola kugoba ku polling station naye gwe manya nti buli lw'obeera mu layini era oba okuuma akalulu si kyekyo ate baba tebasobola kukugobawo ffe baatawaana nabo twasoma sayansi w'ebintu bino tujja kumuzinya amaguje abule ne waddira gwalina buyinza ki obukujja mu layini ate bw'obeera mu layini ssebo n'ennyabo katugambe tusimbye wano layini katugambe nti nze namboze nasoose nakulonda mu kitete ne mmala nenjija nsimba ku layini ya wano mmala kutuuka mu maaso ga mulondesa n'alyoka ategeera nti nno erinnya lyange teririiwo si kyo naye ate eryo ebbanga lyemmaze mu layini mbase kuuma kalulu ekyo mukitegeera njababuulirayo n'ekirala ekirala ndikibabuulira oluki tebajja kutujja ku polling station ekisooka etteeka litukkiriza okubeera mu fuuti meters 20 ekyokubiri etteeka litukkiriza
okuyimirira mu layini y'abo abagenda okukola ki okulonda ate mala kutuuka wali mulondesa okumanya oba mweyo lisiti mwendi oba sirimu oba nalonze dda oba sinnalonda kaba bakola ebintu ebimu omuntu ajja atyala amasowaani gamera mayini n'agaba wanaga nti mulirengako nga mufiiriddwa kwegamba mwe muli bakufa kakati omubaka wa palamenti bwagaba essowaani ate nabakyala kukyala agaba ekiyo mugyewo nammwe ebyo mubimalanga bakansala nempulira nokuwulira nga abantu bagamba mutwagala ono akoze nnyo kubanga agabye amasowaani mu buli gombolola tuli banafu nnyo tutuuse naawo nti batugulira amasowaani agamera mayini essowaani 12 omutwalo gumu temumanyi kubala zaleese ngaebula emyezi 3 okulonda kubeewo nekyagulanyi bamulimba ebyo nolwekyo basabo ne banyabo ffe tuli ku bya ddala tetuli ku eyo tokenism nti abakulembeze babawenga omulembe ogw'ekitiibwa gwe mutaalabako kyagulanyi gwakomyawo omulonzi yawo omukulembeze ffe twatambulanga ne tukwata amagi gaffe ne tutonera baminisita nga bazze guno omulembe ogw'abaminisita okubba ne bajja batonera abalonzi gwe gutulabiza ennaku kyemuva mulaba ng'abantu tebalina kitiibwa omusajja tolina kitiibwa mu makaago omuzadde tolina buyinza ku baana bo omusomesa talina buyinza ku baana basomesa omusawo talina buyinza ku balwadde buli muntu yenna alina galaale ensi yafuuka y'amabanja ne kaddata kotadde ku ssimu nako weewoze kaki Kyagulanyi alangiridde nti ennaku z'omwezi nga 15 kasita mwewe emirembe nga 16 tuli bakutuula ne zibbanka tuddemu twogere ku mabanja ge bataddemu bannayuganda agabafudde abaddu omuntu n'atuuka okuwola n'atwala n'endagamuntu mwemulowooza abo ababawola ne batwala endagamuntu zammwe sente bazijjawo okujjako zino ze babba mu gavumenti sente zenyini bazibbye kuffe abamu ku batubanja bagenda kudduka mugendaga nti ababbulaka baliwanga abadduse lweti kubamanerenda nye buli nnaku tumujjukiza mu palamenti nti owaayi teekawo interest naye anaagiteekawo atya nga kumpi ate bo baminisoni ti njagala njigiririzeeyo abasomesa balala 10 engeri gyoba omusomesa n'ogaggawalanga ye takola ttima muwaya nti mwe mumpaaka ki akalulu era ne beetunda naye nze buli wavudde omu watuddewo dde 10 kasita nze nkebera mu ngalo zange nga sikulinaako bbanja nga gamba genda mu siraamu kasita nakutwala emakka alhamdulillah ng'ate watuulawo omusamulaamu omulala ayagala ogenda emakka ate naye ajja genda nze ndi mukyala sitya kuzaala n'enfiirwa era bwe nzaala n'enfiirwa nga nziramu nga nfuna oluki nga nzaala abalala naye mwewunya olaba bagula bakanyama bange ne babawa obukadde ate nze nnyinibo singa nze mbalyamu olukwe kyalibadde kitya basawo ne banyabo nolwekyo basawo ne banyabo amaanyi agakola tukyagalina waliwo nankubye akama naŋŋamba mbu waliwo abagamba mbunamboze eyatambula nabo bamuvuddeko agenda gwa ebyawo nno kirawo naye ekyo ekiseera tekinnaba kakati nze gwakyaleseewo nolwekyo olunaku mukama lwanaasitula nambozi omulala era tugenda mwaniriza basawo mwebale nnyo okujja abangi bwe tuti tutandise lale wano nga tuliwo abantu 10 neŋŋamba n'ogamba ndi bannange simanyi bangi